waliwo abasajja abamu endawula zaabwe ziddugala nga mulesemu bitonna nga tusaze bwe tuti abasajja temwesangula omusajja gwe mmanyi ali kirini eyeesiimuula ate akozesa amazzi ye musiraamu naye abasajja abasinga abamadiini amalala tebeesiimuula gwe tuuza kolako gundi kolako research ogende mu field okoleko research mu bakazi abafumbo sirimu abakazi abafumbo banjulira because nze njogera nabo abasajja mulekera ddala bbi mu panty mu underwears because hygienically tamuli bayo basobola okuba nayo naye the fact that oba ekibaviirako obuzibu binene ebintu byewansi layika bye yagambye naye olaba Doni Doni ekimusse kati akyali Doni kyamuyita Doni manyi kati tumuyite abali akusete musagala mumuyita Doni Chris ekimusse kyali kisya bannayuganda muli mutya mugyebaleko Doni Chris wano eno video yaba security oba Uganda Police cause obusinga video wabusaze mu live gye nakola yesterday oba okoseggulo nabadde mukambwe mu nenjogera ebigambo ebyaseereti nsaba omukulu atwala poliisi yonna mu ggwanga n'abapoliisi bonna beekyayisiza obwo nsaba mu nsonyiwe naye wabaawo ensonga kwebeeyina okuva oluusi okwogera ekintu ekyo nange ng'omuntu nina obulumi naye sigenda buteeka ku muntu yenna nsaba ab'ebyokulinda ba Uganda mu nsonyiwe neetonze nsaba Mukama abawo omukisa ku lwa Katonda n'ensi yange ngenda kusinga obadde okimanyi sinze director wa kampani ne kumpapula siyenze mbadde sikimanyi taata kati okitegedde nti mbanga nabayita mediation mu ngeri y'okuteesa ne basobola bagende mu mawulire tebagenda funa yadde 2,000 ndi mugumu emirundi 10 mwaga genda mu URSB basasula emitwalo 2 n'ekitundu okeberera ne nyini kamu it's not me tujja kugenda mu court nga ndi mugumu emirundi 15 ate mbuleko omusango ize Chris amanyi ogajja ng'oli mugumu nnyo nnyo n'okusinga buli lwobeera ng'oli ku mazima oba n'amanyi oba toyinaamu kutya siina oli otya gwe obadde mu mugagga nze namadde natera okukwira nga manjo kyayo kubanga obadde otembeeta mugagga maama nga wabeera shuga woobeera mwe boogezi ba kampuni gwobeere ne mabega n'omuwa amagezi nze kati ne muku opening saaliyo kati olwo chicken ne bashira price abali chicken yabaddanzi chicken got served chicken yabaddanzi yakoze atya yagambye chicken mino mwe yasabira ebimu okuwolereza abagagga lumundu wolereza omugagga ali nkubya kati kunali mpaga Chris naye ate tebamuvaamu nnyo bwe bati abali balire ku sente ze tebamuvaamu nedda singa ekintu kyazze nga kiri direct bayinza okuba nga tebandimuvuddemu naye omugagga akipise Chris apise ekintu akipise ate yakyepikira kati nogamba bannaye tukola tutya ffe Chris banno ajjukidde okola damage control nga obudde bugenze kati oyagala tukole tutya bannange ndabye video zonna zali mu kuteekayo leero ku makya zonna yeetondera omukuumu abava ku layini alina be yagambye yagala basimbe layini oba musajja oba mukazi kuba teyayawudde yagambye poliisi ebigambo binene byakozesa naye nga mwebale kukuuma mugagga mwebale kuwaana bagagga nedda munnaye waliwo abantu bayitha wedda yasabamu ng'abadde barespectinga that guy ng'oggyeko ebinene ebiyitinga nambu abadde like binene ebizuuse nti mufere biki but
abadde alina generosity ekifaananyi kyataddewo mu public ekya generosity eyo kati nga bw'osanga omuntu gwe yali abaddeko ne Chris n'amubeerera generous nga wallahi ne bw'omugerako ekintu kimu tagenda kukkiriza singa era kyabaddewo n'asirika ye n'atabako kintu kyonna kyayogera wandibaddewo abantu ku ground abavaawo ne bamuwolereza ne bagamba bannaye si bituufu, it was a plot. Kiyinza n'okuba nga it's plotted naye nga ye engeri kyadressinze alagira ddala gundi public nti tekiri plotted, nti ekituufu nababba noti ye teyewakana ku kyokubabba but agamba refund yadde agenda gikola wabula olunaku lw'okurefundinga lwadde tulunatuuka abaana ne bavaayo ye talina kyawakanya mu byonna. Nze ku story gye nnina Chris gye yavuddeyo ku live y'abali eri abaana ba divorce n'abanyonyola n'abagamba nyina omuntu gwe nali nkola naye omuntu gwe nali nkola naye bw'obeera manager wa company Dias oba omanyi buli kimu ekikwata ku company. Kati kankwe brief story about eyo gwoyogerako. I'm not certain esimu yange sigirina nandikulaze that date. I have a guy in UK yansindikira message nangamba Chris n'oyo guy bali ku forest gundi wa Erweza ku forest resort bali kukola ki kwatagana akole ki amugambe lwaki oli mu gundi okola ki kino kyajjango already yasengo kogenda kitende. Yes already kati guy ansindika message angamba omanyi kati abalabazi channel zaffe bangi simanyi guy yajja namba yange ate my number abantu basinga okozesa abayita ku YouTube bakozesa Airtel ono yansindikira ku MTN kitegeeza nti namba yali alina waagikoze eki waagijje so guy ansindikira nga ngamba waliwo amawulire genjagala onkwatire konze mawulire ki nangamba genda ku Erweza ku forest Don Chris wali nono guy ali mu kukola ki mu kutabangula emirimu gye eyali mukozi we okitegera ne mugamba okay kati nze tiyayanjula gyendi obuteyanjula gyendi ne mubuuza kati obuzibu bwe n'ekifaananyi yaliko kwaliko profile picture ya papa kisooka kyakubiri nga we mwogera kimutwalira okuddamu almost like 15 minutes nga takuzzeemu n'amala n'akuddamu teyeintroducinze gyendi ye atandika bw'atyo ne mugamba but who's facilitating nekimutwalira a while okuddamu simala gapakuko ebyo kuŋŋamba nti egguli liri wali biki ebyo tugwanga mumbi ne mugamba naddamu later nangamba I'll facilitate nangamba but you run there nemugamba but who am I communicating to nenkola ki nga taddamu era n'atwala ebbanga nga taddamu kati ate awo yaddamu nkeera nsindika message nga I'm not seeing anything on your channel yali yakuwa ssente ogenda nedda musiru ne mu highlighting eri biki nangamba no I was going to facilitate heavily biki nemugamba but what's the reason nangamba the problem sijirina na Chris obuzibu abulina n'oli ne mugamba buzibu kinagamba oyo naleko omukyala wange Uganda oli manager oyo yali akolera Chris kati ali bupangira bino nangamba naleko omukyala wange gayo yali ku mukazi wange obusungu bwali bwakumuyirira mukyala okitegera ne message nzirina mu simu buli kimu nangamba gayo yakola ki ali ku mukazi wange awulukusa nze ndi eno ku mawanga nkola enamba yali ye UK okitegeera ne mugamba kati what do you want me to do can I have a one-on-one out yaddamu kunyega from that day alabika yayagala mulabise walinga Chris amuchunya kati awe nkugambira nti Chris nono guy ba meetingako ndowooza did they have any like intermediate understanding ogamba nti no kati tutule tukole anyway nze yanyumiriza emboozi yaŋŋambye
oyo gayi kuva wayawukana ne Chris kuva dda muyinako obuzibu era kino ekintu kyatandika dda tekitandise kati kuva dda amplotingiro gamba nti kati bannaye nafuna bajjukira ba client already babeeramu mu system ayina data buli kimu jjukira manager ya supervising data entry ya supervising abagende Canada abagende wa sometimes there's a visas zero kati ndoza mweno period nga balinze atenze kye nawulidde ekituufu Chris ya refundinganga nga bogenda ku office n'ogamba bannaye nabawa sente zange miliyoni 2 for example naye mbadde nsaba mu refunding esi kyayagala genda bweru ng'ekyo kyakikola of course mu mulimu gonna obaako ebimu byo handling obaako n'ebimu ebigga you cannot handle byonna era mbu ba refundinganga from Monday to Friday n'afulumyanga sente nyingi n'atuuka n'abagamba kati mufune ennaku 2 ng'abantu ze mubawa ng'enkese omuntu abazze ng'ayagala sente ze nga mukozeseze ennaku okukola ki okurefundinga ani kati Faye kiriwe kiti in life however clean you are however smart you are as long as okolagana na mulimu gwa kukwatagana n'abantu you never go scotch free ekisooka ojja kukwatagana n'abantu 10 era mujja kubeeramu omwa moving out of hands kasobanga kintu kyakwatagana n'abantu yakoze justice simanyi yambalidde plan eyo baye yajebalidde the only problem came mwaba muwa amagezi kumuwa amagezi no mumugamba bavume Chris bavume navumiramu n'abatayina kuvuma of which is regretting right anti agamba muna badde waliwo ebintu ebibye tukola dayasi waliwo ebintu ebibye tukolanga ogenda ku regretting naye nga bw'oba okikola waneeno bw'oba oyina abantu abakuwaga ennyo naye ate neoyinza nti n'abantu abambaddeko ku lusegere nnyo bamaze ne bamuvaamu anyway that's life naye ni mbade kuzigera yamuvuddemu anko mmeremenya agambye yali takolera Skypins na wabato kati dayasi oyina company 2 nze kati nsobola ogamba nti bannaye sikolera Truth Media nkolera dayasi nedda kino kyanjawulo eri company kyanjawulo kati tutwale nti oli brand tukitwale nti oli brand oyina byokola ebirala naye ng'olina ne Truth Media okitegeera kati ekintu bwe kibaawo ngamba bannaye kituuse ku Truth Media akituuse ku dayasi nze nkolera Truth Media kyemmanyi waneeno mu kutambula mu kwogera mu kwekubira amasimu wabeerawo eyo bond creating ne friendship nani menya agamba yitabadde mukozi era tubamusasula musaala bale bamwokyayo bwokya which is okay omuntu anyway okuyimirira ye kisobola kuva ku mutima gwe nagamba nti banesiga kuyimirira which is okay yagamba naweza myaka 18 meremenya olinga osinika ebinnyo mukwano ng'omuzaala asinikire muri ebinnyo meremenya tanaweza myaka 18 meremenya musajja mukulu era yagambye yati wayagadde kuva mu munno musajja era nagaa yete mumulaba naye enseno ebusha emisana n'ekiro naawe tuli kulaba alika mumulaba muti enewe simunanya waliwo ebintu ebituuka Chris ekintu kye yakyeyonoonedde ogamba yandibadde akola atya Chris olaba waliwo fire bugubugu tazikiza muliro simanyi oba olugero ndugeze butuufu naye waliwo fire bw'otuuka n'ogamba ekitu waliwo ekintu ky'otuukamu n'ogamba butuufu wallahi kindidde naye n'obala strategy n'ogamba nina kubeera mugezi step zonna ze ngenda okuteekinga nina kuba mugezi olaba singa Chris eyo gundi conversation ze baalimu ne Honorable Balaam nogamba nti nagenze ku poliisi like byonna byabisetolinge Chris yandisigaddewo nannyonnyola abantu ati kati bwenkugambira nti byonna byatuddeyo waliwo embagambira nti poliisi kituufu sente z'abaana yali yazirya kitegeeza yali yazirya batukira okugenda ewa Balaam nakkiriza bakole ki ne bateesa bikikolebwa nga kino nakkiriza nti agenda sasula sikyo kitegeeza nti abadde abeetooloozezza ebbanga bwe batuukira okugenda ewa minisita okay tukirabe nga bwe kiri but we tugenda nga tugatta sankubuuze katusooka tuve ne ku Chris why are Ugandans so easy to con how waliwo omulala akoninga
Lwaki Abannayuganda Capital Chicken twagigoba naye ate ezo yagenda neza. naye kati omanyi ssente ze yagenda nazo. Waliwo ono yali Omunnigeria. Oguno gu anti gatuuka ne gujja ne gubba abaana. Oyo no Munnayuganda yali akuze ne bwaba Munnayuganda. Waliwo ono Omunnigeria bali bamuyitaani eyagabanga tabs. Bineno bitaabu ne Kazisange yabifunako ng'akuwa kitaabu mb'oba n'okola kibanna. Ate eno yakozesa anko waffe Gashu bwe bali mu system nga bakubiriza abantu. Nze kisinga okunyiiza I'm not against this government era njagala. Ekulaba nyongo gikimbe. Naye waliwo ebintu ebijja ebimu ayisoya nga birina kuyita mu gavumenti. Naye the fact that baba wandowooza ssente bajjako ne ssente kati waliwo ebinene waliwo gundi nebisinga ebya online waliwo ebya ku website nga bagamba nti kati gula zino ssente ozibwemu ebbanga ssente za cumulatinge naye ng'ebyo byonna naye ng'ebyo byonna wallahi gavumenti yetaddeko omukono nga yeera okinze n'okulonkinga nga babikkiriza nga bakoze entry bulungi nga bayise mu gavumenti. Bantu balona balangira ku TV. Because government bwevayo negamba bannaye kino ekintu kiri legalized kiryoke kiri authentic. Abantu of course kati nange government kuba kati government yetutwala bwabeerayo website nga nyina okugula byengula nembayo neŋŋamba bannaye government nevayo negamba bannaye kino ekintu tukiro kinze kiriwo kiti ne bwe kiti era mulyoke kikozesa. After 6 months ne babba Abannayuganda nga mutwalo. Obuzibu budda kwani? Budda ku government yaffe kuba yetutwala. Olaba nezino eno travel companies gayase kuba Chris yavuddeyo n'agamba ye Skype teri mmannyage. Okutandika okukola ezo businesses wabeerawo abantu nga bituufu nga kiri mu gavumenti nga balina okulondoola companies ezikolera abantu. Because at the end of the day government zitwala abaana ebweru abaana ne bafuna obuzibu n'ava nagana nayitamu eno company bagenda ogikeberaku wano nga teriiwo. Kuba kati kankuwa ekintu RSB kyekola. Omanya abayindi lwaki osanga omuyindi nga guddewo company nga 5 naye nga giguddewo mu period either ya mwaka gumu oba myaka 2. Kuba kati abayindi bo tebasasula misolo. Wano waliwo abagisasula naye kati waliwo kye bakola. Kineno I'm talking out of experience. Nedda bo bakizanya buzanyanga bo ku side yaabwe y'abayindi. Kati nobeera ng'oguddewo company kati nze nagulawo company yange ya home care nga ndabirira abantu waka. After mwaka gumu ne bankubako emisolo bwe giti $2.5 million. Naye nga ne sente zennyingiza teziwera $2.5 million. Okitegeera? Kati omuntu omu agamba kola ka trick k'abayindi ke bakola mubuuza bo abayindi bakola batya kubanga njagala kusasite nangamba ko ate erinnya already eriri ne mugamba sagala kukyusa ki company yange already eri mu bantu market wise nangamba nedda ne bw'okyusaamu kaleeta kamu bakuwa erinnya eppya jukira company ebeerezeeyo nga bupya emisolo company enkadde gye holdinga empasi gye holdinga kati eyo bo trick gye bakola bagala bakyusamu kati ne omwana n'akeera ku makya naganjagala genda bweru kampitire mu Skypins giwako example kuba kati eriwo Don Chris n'akeera ku makya na Skypin n'agiggalawo nagulawo company empya Don Chris Travel Agency. Kati gwe jjo olondoola Skypins nti bannaye byonna wa ssente zange nga tebanga nayo nga teri oba ogenda nenyani tewali kachova kiddayo eri ku bakulu bino byonna like schemes z'obufere zonna weeziri but it needs to be regulated by the government. Nange nsobola okenda ku machane nga abannaye abaana abawala mujje nyina business gye ngendo bawa nayo sooka teeka mu $3 nekenda ku machane mpitira mu kitongole kya government ne balaunchinga idea yange baba bampadde go ahead ne bali abaana baba bagenda okujja anda baba badde go ahead kata kitegeeza ne wenkera ku machane mbafera biliyoni ya sente nze tebagenda kunnenya ngenda keera ku macha nzigalewo company yange gye nabafereramu nzigulewo empya
kubanga tulinako n'omuzanyi wa firimu yazikunganya mu baana wamuwulira bro bakyazikunganya abo ye ate bawo bakyazikunganya pozi yalagawa oyo gayi omukazi nze waliwo nange yakanziba miliyoni 10 yadduka wallahi nawe oli victim ne waliwo n'omukyala gwe baŋŋamba mbu yabaga buli omu aleeteezi notugenda zanya firimu bwe bityo bwe bakola ate kati mu industries affe lwakuba omuntu tasobola kuvaayo n'akyogera naye zino zonna kati olaba n'oyo omukazi eyabbwa abo abaana yalina kampani ije kati ebyo byonna bibirwamu kati omuntu bagamba naye this company is legalized bichi n'abalaga ne pepa zonna nga pepa wakamutuufu ne mukola ne search mu RSB ne mulaba nga jeri kuba bo tebalondoola bigowinga ku ground naye bw'oba tufuna omuntu n'alondoola ebiri ku ground kiba kitegeeza at the end of the day government ebetwadde protection omuntu akubba n'akulagira n'akulaga nti ate akubba n'akuvuma n'akugana okugamba kwate emitwalo 2 genda okebera olaba wa kampuni yange wallahi we yabagamba kubanga mutuufu nze sirina kuwolereza Chris naye mutuufu kampani si yiye so what si ye yababba kati bwenkeera ku mashanga Skypins eri mmanya gange kitegeeza feya yinza abaababbi Chris emisango giba gimuvaako n'ebigambo byetwakozesa nga byabadde bingi awo yakoleddemu ensobi ate mistakes zikolebwa abantu n'ogikola awasokawo kwinawo kusatu kati nomala nokola ki you get that remorse nogamba naye olaba kyenkoze kibi no in a code of life okintu okikola omulundi ogusooka eba mistake ogwokubiri oba bayinza okuwa benefit of that ogwokusatu oli mu media toyogera nga atali mu media no nkugamba nkitegeera kyogamba naye media omanyi bwewaga omanyi abantu abasemberedde Chris gwe obamanyi nkubuuze how long have I been in the media like kati goli obadde mu media era ogiruddemu okitegeera naye kati waliwo abantu nga personality ye obanga obwongo bwe butini nnyo okumanaginga media Chris tasobola media obwongo bwe butono buyinza okuba nga butono according to media Chris tasobola media era yandibadde calculative nnyo n'ebigambo ebimuvaamu nnyo kuba ate abadde ayina brand gya buildinze wanene waliwo Chris yatuukiranga buildinze brand ye newe yali ng'obagamba nti oba obufere bwe bwalimu naye nga twali ka element ka bufere yadde kosobola kulaba ekitegeeza abadde nabo bifo kiyinza okuba nga kibaddemu ng'abantu tebannakizuula nti abadde ku babbi nze even right now Chris simulaba ng'omufere abantu abavuddeyo nga abantu abavuddeyo nga siziryangako naye omuyimbi wange yaziryako yakubirayo ku muyimbi wo wamma ensonga lwaki ndi kwogera nga byenjogera yabawa sente meka yatuwa ezimala oyo omwana abaana nga 3 nga bali bweru naye nga tebagenda sente muzirina mwali ez'obufaananyi nemuli eza Interpol gwe n'omuyimbi wo jamikalica buli amuwolereza yalya ku sente naye kati kankubuulireko walolabyeyo omuntu omufere agamba nti no bannaye ngenda kuzza sente zammwe SB4 ng'amuyingira nnyo SB4 kyakayi ayina ebizibu byenga omuntu ye kyakayi ayina ebizibu byenga omuntu Chris yagambye mbuno yenna SB4 yenanyini kampuni naye tugenda okulaba nga SB4 yenanyini kampani nyinza offa mbu kino akikola kwejja mu katu omugaga bwe yayogedde naye bambe ebyo byonna byandibaddawo naye n'atavuma abakulembeze n'abapoliisi abeetondedde ebigambo bye yakozesezza binene abeetondedde naye enewe kati n'abakulembeze baffe obuwemu baabufuula mmere kyayi breakfast lunch supper ye tukyalina regulations ezitutwala morowise kati ng'ogyeko ne Chris okuwemula eggwanga n'aliteeka wali Chris yasoose okuwemula eggwanga
Wano musiba mukola interviews omwana nakubawo ekigambo ekinene bwekiti ne mukirekamu mwani yali abakalakase kala bali Rush Chris bumulemeza munyo twakivuma mukulembeze ki omukulembeze basiba bamuvuma naye kati bovayo nogamba bannaye gwe kino ku media ne kiyitawo era obovumye ngo omukulembeze kuba omukulembeze yatwala eggwanga abantu bobeera ngate mulimu n'abakulembeze abagamba bannaye nakikubawo kati kuwona kale yesenzikiriza ani yagamba agenda kusimbya police line abomukwomu njala tubeere serious just ye yabayiseeko buyisi kati mutwale nga pro yatuyiseeko nenda mwe byemukozesa si bitono ebibi byenkanankana by the maaso ga Katonda kati kankwireko bwoba olina Christian ddayo osoma obukristaayo bwo maaso ga Katonda ekibi kyenkanankana omubbi n'ayenze bonna benkanankana ekibi kyenkanankana igwase omuntu mada n'omubbi ekibi kyenkanankana badi katukuba kati tukiza afudde leero agenze wa Katonda yadajja mubuza kiba kina kutwaliye ennaku mmeka okumala y'abasirikale bano gwani agambye nti Katonda abadde agenda bimubuuza Wone Katonda kati fake ani agambye nti Katonda abadde agenda bimubuuza Katonda yatiddemu yagambye gomanyi tulina abasirikale bameka police erimu abasirikale bameka naye bayandi bamazeeyo ddi tayawudde musajja tayawudde mukazi line naba UPDF yabana abatwalidde oba wawumula oba okyali active yagaye musimbera ye bambi Chris wa IGP asooka olanya oboye awulane Uganda etuvuga tutu nigwe omusajja ngaaludde mu bwaserebu okimanyi ayinawe yayambaliyako ebitengi nga laavu eri mubire nze byebintu nze ndowooza byali bisita nti emirundi ebiri yasooka n'akima omuddugavu naddamu n'akima omweru kati nga ndowooza alaba akasannyalaze katandise okujja ng'ali kubanoonya omuddugavu yamusula musiri yamusangamu nkitegeera abaddugavu mmwe nkitegeera mumisiridinga naye olaba Doni Doni ekimusse kati akyali Doni kyamuyita Doni manyi kati tumuyite abali akusetere musekereka mumuyita Doni Chris ekimusse nzijukira waliwo twali ku press conference ewa Papa Message Chris najja n'atugulira emmere buli omu yavaawo nga sasudde nga kadde kamu emitwalo 4 ezo omwana yali agenda yasabira muli amamwa mwazirya netukola netteeka we buli w'amawulire yavaawo ayina ekisawo kya papaazi ezo sente mmeka mwana ki sokompeko iseze zizobadde ne Chris nga mulya sente sente za Chris by the way nze nganze siziryanga nako nze nga zikutazimpadde papaazi emmere yakugulira yansasulira emmere nange nali nsobola omusasulira emmere sinesobola okusasulira n'otwalirako ne boyfriend emmere y'emitwalo 5 nze nga sijesasulira n'otwalako ne teekawo mwa boyfriend era bannaye buli omu gwe twalira sente ze bambi tusaba tukusonyiwe incidence mujjukirako emu kwagala kulwana na Martin lwa busonga butini era kolona mugamba omugagga oyinamu 10 lwaki olwala n'omuntu ayinamu nusu 10 nga kina nitegeeza nti range omanyi luno olugero lwe bagamba amalala agakulembera ekigo ndumanyi rero Chris media emusisanya ate kuva dda kyemulabyemu abadde azze nga ayagala kamera kati we yatuuka neno n'atandika okukwatakwata ku ssente naye gwe ekyo ekizimbe kyani mbu byazuze nga si kike bangambe mbu kyewebugoloobi ate yange ewebugoloobi tomumanyi owebugoloobi tomumanyi wena kirikinga naye sikirikinga bangambe kyewebugoloobi ate ebintu ebyo tabivaamu abibeeramu nnyo tojuka yali atuleta ne Kamiliyoni atusomesa Oluswayiri kati kankubulireko buli muntu ayagala ogaggawala wane Uganda simanyi lwaki abantu bagenda n'ebweru nze sikulimba Kamiliyoni twali ku plot 1 kiro sawa 8 nga asimbula genda mukulu yali bagenda kumuwa sente kusomesa bana Uganda Luswayiri n'alyoka
era kolona ne kuseteza Michael yangamba tugenda kuyola sente kankoche eyo nenkwata omudidi nenzire ewaka era ne bali ya banki yasooka omuntu ababulamu ka strategy kamubwe kati era Dias wano wonda birondaba ninda myezi 3 kuba kati nange etandise obbaza nedda kituufu kyoyogera nze kasita sizonziraba abantu bootandise ogiringira onna pasita gwotava ku lusegero Dias mpa yakadakiika oli mufere olina pasita gwe watandise okutambula naye ate kati oyo tuli tuti nagambye kubane nkulaga ku message zange ne pastor kasita watandise simanyi olina charity organization simanyi wasubijesi ofanze sijja okuleka nga muteeka mu finance nedda mundayanze ekirungi bicharity byange biba byabwerere ate nzaddiza eri abantu ate bino bagambye mbuno if you want to participate no participation just kujja kugenda in case tuba tulina abantu mu community ne twatwalira ebintu bye tuba twalidde in case olina yengoye zenkadde nedda engoye enkadde by the way I'm not even targeting money nedda engoye kati lwaki oba osuula engoye zoyambadde enkadde waliwo abantu have you gone to slums omanyi atwala mu ezo slums ye mu Sudan mu Sudan yes gwe omanyi natuuka mu Sudan we yasooka okuntwala ku charity nga si postinze na be postinga wane no be postinze that I need people to go with and like I'm collecting a lot of things inzo omuntu ne bwatampa sente nakwata oba engoye oba engatto nedda underwear it's disrespectful okuba kati tugenda mu bantu bakulu okitegeera oba oli aguza akasawo k'omuceero oba akasawo ka sukaali bazambala ne kati batulina batwalira mpya ne kati ogenda saba ndaweya omusajja omukulu omusiro Omunayuganda akuwa ndaweya eyambaddemu jjukira mu ndaweya zammwe zibeeramu acid waneeno mu lukuubo zonna ziba zaafuuka zimaaruuni ez'abasajja ndaweya zammwe by the way waliwo abasajja abamu nga ndaweya zaabwe ziddugala nga mulesemu bitonna nga tusaze bwe tuti abasajja temwesangula omusajja gwe mmanyi ali kirini eyeesiimuula ate akozesa amazzi ye musiraamu naye abasajja abasinga abamadiini amalala tebeesiimuula gwe tuuza kolako gundi kolako research ogende mu field okoleko research mu bakazi abafumbo siri mufumbo I'm not even talking with experience kolako interview mabeka kaona akingamba mbuno omusajja yamubonya n'agamba kale omusajja gwe walekanga ne bimu pale nemuoza abakazi abafumbo banjulira because nze njogera nabo abasajja mulekera ddala bimu panty mu underwears because hygienically tamuli bayo basobola okuba nayo the fact that oba ekibaviirako obuzibu binene ebintu byewansi layika bye yagambye tokyusa mboozi omwana oyo yasirikidde kati tolaba nti adatandise okuba obuyimba ng'agize kati asirise bwaki bwe kyekimusirisiza kyabadde ayagala ibadde tayagala kubawo kigambo ku trending ati kati obuzibu layika mumanyidde mu bintu bingi wano yabadde atandise osumulukuka era tebava kuvaayo kwogera ne bamuleka n'asumulukuka mwanditidde who's layika so ketuddeyo wali ku basajja ne ku Don Chris awo tugenda tuukawo mwana gwe ogambye okola otya nze abasajja tebabeeyalira ne babeebikka omusajja akumanyira n'akwendako naye ng'ayendesa bbi mu kabina Fei tosiri wala nkwegayiridde ayendesa ki munnaye lwakyanga basente bawaayo bbi abakazi abafumbo babonaabonera mu bufumbo Dias abakazi babonaabonera mu bufumbo kati okimanyi waliwo mukwano gwaffe omumanyi n'omumanya saagala kuba lugambo nga sikugambye naye kati nze olaba ate nze kati nze sikkiriza kankunyumiza emboozi ng'omuntu omumanyi gwe nkunyumiriza kati nze kyesasikkiriza kikino saagala nnyo mwema muli mu bufumbo omusajja ayuze andize n'omukazi ayuze andize engoye ensigadde omukazi asolozooza naye kya andize buli omu ayuze ezize kuba ebintu bingi waliwo abasajja bba abasajja laata anti nedda nandi lwakimanya nyo bakingamba bwe kityo munnaye nyanti mukyala we tebakyali bonna
ono gwe yajja ku Oyongereza kusigala kuongereza kungula iye naye nga bavuma mukazi wattu oweri sirika omukazi agamba omusajja amala ne wiiki ennamba wallahi billahi tallahi nga tanaabye ng'ate naye bw'otunuulira omusajja obeera okimulabako omanyi ng'ekkuba limuyita waneeno wonna nze kona kolabe nze naaba wakati eno tatutesobola kushayininga kati nga waliwo wasika empale jjukira empale ze zitera obbeeramu ebituli kati nga waliwo wasika empale bw'atye n'olaba waneeno bokisa empale ze zirimu ebituli waliwo empale ze we zibeeramu ebituli teyeefaako ate yali yavaayo ene waffe eggaba kijjeemu kale gera mu maaso nyambo nze kijjeemu njagala olugamba ate kati weggaba bonaaba bamanyi twala eri gera mu maaso kyokka omuli anga aleekaana munnaye abeera nga ali katuuti wali munnaye waggulu mbutanaaba naye ng'ate by ffe waliwo nowetwazzaako omukazi ne tumugamba naye bannaaye oli mukyala mufumbo lwaki toyonja musajja naŋŋamba kati kambabuulire oyo omusajja asobola okujja ewaka ne mwegayirira ne muteerayo amazzi n'engafumba n'engakola buli kimu wallahi n'agaana okuganaaba ate n'akulaga nti yeebasa ekiro n'akeera ku makya n'akwata akasenya n'asenyasenyaako ne yeekolakolako awo akaabazimbi n'ayambala ate nga n'olugoye lwayambadde oluusi mba nalugolodde luusi nze nagolodde n'atazambala n'ajjayo eziringa ebisiimuula waneeno ekigere wano kyonna kiringa ttaka kitegeeza yo okubeera shabbe kya butonde mu ye kati waliwo abasajja bo nga kya butonde ze sigendagenda ku mikolo kati waliwo n'omuwala eyanyumiza soka olindeko tumaliriza ono omanyi lwaki nagaana ogenda ku mukolo gwe nze sigendagenda ku mikolo mubeere ennaku bbiri mwawukana sigendagenda ku mikolo bayira we nkubulira nange saagendayo kyali wange manyi omuwa ddiirwa amanyi okupa buddiiru naye nze nkubuulira mu bulamu sigendagenda ku mikolo mikwano gyange gyonna egisinga gikoze nze simanya abantu lwaki bafoosinga nekino ekintu ky'emikolo bandikirese kubanga banayo separation ng'esusse waneeka nze bw'olaba nga nkoze emikolo ng'omanya enkyanfa sikulimba omwana abadde ogenda mutwala kawondo kakubye eddinisa andi nkubuulire mubeera nga mulimu relationship nga etali mu mikolo nga mu respecting to the maximum buli kimu mukikola bulungi nnyo ne mumala okukola emikolo differences zitandika olabika simanyi lwaki kati abo abantu ebbanga lye baamala nga bali bwe bati nga banakola mikolo yali gwanvuko kubanga nzijukira olutalo lwe baalimu wakati awo terwali lwa kumpi awo kati bw'oŋŋamba essaawa zino ng'emikolo gyaliwo almost last year nga ssaawa eno nommo ng'ono aleka bbi mu mpale tasenya tasanirira nvi naye mwana tasala pubic hair abasajja mu yuko okweyonja bannaye it's not upon your wife ongambye takola ki tasala pubic hair daya sitonja samira kati ng'ovuddeko ekyo omanyi waliwo omukazi eyanyumiza this is so disgusting but I have to say it gundi British Council kibeera kitya mu short BC kikyo oyagala oyisaawo waliwo omuwala teyalina mufumbo muwala like ono omusajja yamukwana naye wanene okugulu nga yeeyonjayonjako ye naye mbu batuuka having sex omanyi buno omusajja yali ngaawunya bwe yajjamu engoye bw'omuwala yawulira ekivundu kyokka yamukyaza wuwe ani yakyaza omuwala yakyaza omusajja lwaki mumukyaza abasajja wamu simanyi nze simanyi na musajja waayingira mu nnyumba yange gye neesasulira mpozi nga yagisasula nga nakkiriza nti agenda gisasula
nembu yamukyalirawe kati ate nina ekintu kyentandise okulaba abantu bano abalimu ebyobuwangwa ebingi mbuze nzikiriza mu lubaale bantu mmwe mugenda tugobako abakazi nga balowooza ffe naffe ffe bamu buli kaseera owooza lubaale nze simanyi nzikiriza mu lubaale toyagala kunaaba abantu ba lubaale tebanaaba akiririza mu lubaale kati bw'omusanga mubuuze kati kugambye mumanyi wallahi mbadde sisho kati mubuuze bw'omusanga naye akugamba yakkiriza mu ki no buuza n'abakwetoolodde abagobe bagenda muleetera ebizibu mu ggwanga Uganda beba abantu booliraana n'olowooza akubye omukka kumbe mukwano muwala yaŋŋamba omugayi yajjamu engoye bw'ati evvumbe neri wallahi mbu ekivundu kyamukuba omulundi gumu naye okumanya ng'abawala tuli bazira mbu olwedde mami kiki kiki sikisaanyi ng'omuntu akanika looleo awo tusaanyiwe tutitwe tukuukaaliza gwe ng'omuntu akanika looleo kigenze nkikasose togamba otyo ekisa ky'okusinga omusota ibona esinga bweyambudde kigenze nasone tetuddamu kukolerawo kale naye tumalirize abo tunagulu ng'oyogera boti kigwa mu kamwa gwe abagundi abakongo bali ebisaanyi bakikuba ekkalaayi kyova sitambula nsi z'abantu kambeere wano bakikuba ekkalaayi bakiteeka mu binyeebwa ddala sirekeraawo toyasama biboozibozi byo bya kati kisiru bw'ojja badde nzaakunyumiza badde nzaakunyumiza saagala onsiruwaliddeko nkyusiza emboozi yange kati nedda omuwala twagenderwana ne batuwa enkoko ey'omubinyeebwa ne tubabuuza nze gamba tezigiraba enkoko ey'omubinyeebwa mu luwombo yali ewooma at least ko mwali mubitegeera kati ate Kongo ekinyeebwa bakuteramu ebisaanyi kati oli bwakusirirako bwaki n'akikuteera ku muceere wama mbadde balabi balungi bale bagayi bansobera ekinyeebwa atekamu ekisaanyi n'ebikola bya muwogo kale ekisaanyi ne kikola ka gravy kungulu ngeno obadde onyumiza genda basi kale olaba bwe ngabe muli enseenene wano babenyinyala kati naye ng'enseenene ziryoke ku kisaanyi neze mbandaba n'enseenene wano wansi w'ekibuto kirimu amasira kati ate bo babalabira ddala nga muli basiru nnyo omukongo ali ekisaanyi namala nagenda ne yeeyerusa nebeyerusaako paati eno n'abeera different color one people ofundako abali ebisaanyi n'abatanaaba bonna nedda gwe omuwala yaŋŋamba they had sex naye kati tasobola kugaanako omugamba soko ingira ekinaabiro already yali nga already omanye eyo no tekiri advisable omusajja okunaaba 7 days in a week but naabako ennaku yasabira muli munnaye no it's not advisable kankubuulireko era nze sifumbirwa nze olaba saana kuyingira buliri bwange nga sinaabi I respect my bed buno omusajja ayingira obuliri nga tanaabi ku myaka 35 gyolina okyali virgin era tojja fumbiro olina omusajja nja kufuna omusajja ozi Jaden era ne Jaden omusajja talina kantu takalina 35 years is still a virgin era tojja fumbirwa gwe gwomanyi nkuze emyaka mpanaana no that's your age ate laavu yange ne Jaden eri kutambula kati mujja kuba muli awo just namugambye achawe mwana muli bakalacha namugambye achawe kali akakazi ka kaddugavu saakasimba kali akakazi ka kati yes anedda mukwano tawana nabala bano nga mumanyira giri ku mukazi we ng'oline black sugar kyokka mwena muli baddugavu mumuvumo omuddugavu nedda ko katusingako akakana kasinga black sugar obuddugavu ko kati kapapola kasinga ne shairoto obuddugavu
toleta kayiringo mu conversation. Kati mwaba abantu bonna benkumenyedde nze asinga obweru. Yeah, true. Kati bwenyimirira mu bomba mu Namagoya. Bannamagoye. Gwe obadde okyangamba omwana ne basigala nga bagenda ku maaso ne sex wabo. Ije naye mbu bakozesa condom. Doesn't matter. Naye mbu waneeno mu kumaliriza mu kumala. Mbu naye ng'afa ng'akutte ekikoyi nga kitadde ku nnyindo bw'ati. Kati jukira already yali mu nnyumba ye. They had it like mudiiro. Ng'ate omusajja gwe gusoose okukola ki? Okujja ewakaawe. Kati n'amubuuza bino mbisuulewa. N'amugamba nnyambe onsuulireko. Nga who is saying? Omusajja. Ng'asaba ki? Ng'asaba muwala musuulirayoko kondomu gye bamaliriza okukozesa. Ku kyabadde awulira ate akwate ku kivudde muono. Naye mbu bannaaye mbu yakwata bw'ati naye omanyi okutunulira gundi spamuzi zonna. Nga omanyi oli yero omukwafu alinga amasira. Naye mbu ng'ennyumba ye. Spam zinakuba za kala ki? Zinakuba colorless, right? Oh, no mbuuza gwe omusawo. Nedda naawe mbuuza kozi ze nzimanyi. Nze sibitunulako ebyo naawe. Zinakuba colorless. Naye mbu omanyi yero oyo. Mbu nga condom terabika nakulabika nti yabaddeko eya colorless. Nga yonna yero naye ng'ekivunde. No, sometimes you guys you should it doesn't matter omuntu atuuse ewaka tolina kyakola n'omugambe. How do you see soke tunabeko? Bagambe no. Celebrate. Kola bwoti gaya atuuse ewaka mugambe how do you see soke tunabeko? Tunula mu kamera ng'oyogera ebyo ebigambo. Kubanze tebigenda kuntuukako kubanga I can't relate. By the way, I'm a celebrate. Abantu tebali kitegeera na kitegeera. Gwe. Myaka ogwo mu kitundu. Gye mmaze. Oza abantu babeera bakulimba. Like, what happened? No, olaba simanyiza okusoundinga ng'omusiru ye, but to me. No, nja kubabulya either oli musiru oba toli. To me, sex is spiritual. Yeah, true. Yeah. Kati me, I need to have someone going creating a bond. No, in African culture, it's spiritual, but in Western, it's just a game. I'm telling you. Inchitegeera. Nanti kati fe tetuliba Western. Africans. You bring all the differences. Nze ndi kati fe tuliba Africans. But in African culture, it's spiritual. Even biblical wise, that thing is spiritual. Kati nze chengenderako. Telling someone I love you in African culture, it's normal. But reaching a point okwebaka n'omuntu olina okuba nga already osazeewo. Kati ffe tubikyusiza. Omuntu omulaba ssaawa emu bbiri ey'okusatu nga mwegatta. Kati ate ebweru it's vice versa. Telling someone I love you in a Western culture olina okuba nga you're really deep in chi. But having regular sex ebweru it's normal. Kati tubikyusiza ne tubi. Naye ate waliwo it's also na percentage. Do you see those Western people? I saw your gamba and no muchai again. It's like it's so hard for those people to cheat. As well as having a sex kumacha mutuntu, but with only one person. Abasinga ngojako baneno. The word love to them kitegeeza kinene nnyo. Someone to say I love you kijayo. Most basobola okudatinga. For a year, 2 years, ngolija mugamba ngati I love you. Kubanga abatalina mutegeera. Kati eyo bondi gye ngamba. Kati eyo bondi gye ngamba. Inze. Kyobula waba mukyawa mugamba I've never loved you. Ninga bade ba having a sex. By the time wagamba nti no I love you kitegeeza yo muntu gwasazeewo. Naye bannaye abaana Uganda muli basiri nnyo balakalawo feeku. Osanga omusajja leero kati nze waliwo. Kati Uganda bwe babikozesa. I love you ne sex bitambulira wamu. Nenga akimanyi tayira ku byonna kyakola ki. I love you. Waliwo waneeno Mugunda waliwo omuyimbi yatandisaawo okunkwana. Naye kati nangenda ku misoko nnyonnyole waliwo obadde ogenda kunnyonnyola ku gwe. Wakati ate wongamba omuyimbi atandise okukwana ngeri omaze okungamba biri. Soko nnyonnyole. No, people come. It's me. It's my choice to say no.
kati ngomimbi akwa nenkuwaka simu yange n'ogimalako naye olunaku lulambo oyinza ogamba ndi abunomu bakwana nnyo so yoyinza ogamba ndi abunomu nga bakwagalako ki ate nga banjagalako ki gwe bakwagalako ki omukazi yenna bamwagalako ki by the way me am lovable ngajjako bino bintu ya internet nze kugula ndi lovable sigambye mbu tuli lovable oyinza as a friend yes you lovable as a personal social you lovable yeah. Even in a relationship kati mukwano nze nkulaga list z'abantu b'omanyi aba ne kati bano bonna kati onani biki ebyo byampita obogera fuka anzala n'okunzala no vane kwekyo abazala babakwananga okuyiwa kafaananyi obogera fuka chapati okuyiwa kafaananyi obogera fuka chapati abantu babera mu kamera besiwaza kumbira kwana kati kye kyamusajjusiza kuggwe kati naye munnaye no dance oli wano oli kunja Samira naye people mukaba no what's on you that is appetizing everything like what buli kimu kunze omwana yageza na commenting amuno wekoze byabalungi ng'ate oli kabi wakola bi comment bandabira ku media sisoma comment omwana yagambye wakala kekoze byabalungi badde njagala kulaga message zone ne kyaka yazideleting oyo wewe utubwe oyo ye mumanyi saizi zange zezize sigumusebi kakati inze nanje namugwangako bane ngasu kati wate waliwo gwe nalinge waliwo gwe nalinge ndo kati oyo ye kiri okay kuba kati gwe yewe buntu ayagala abantu busiwufu butono tebulina bubina labayo excuses zange zembeera ona enaje yayise ne bampereza screenshot ne bangamba laba nona olaba ona enaje yayise gwe industry yetolo sharinga bweba enaje yayise kati nze kyo kyesagala kugamba nti no kati banaye intuse njagadde omuntu appreciate engwana ye ne libweti I'm so and so asoka kweyanjula uliriza I'm so and so ndozo ndabyeko nnyo nga this and this birthday asindikire muli ebinyo mwana najikuba yamu blocking ide nawo najikuba naji bambi nange nalinge na blocking anera kuba twalina mu kalika friendship nga bino tebinatandika ne unfortunately the simanyi abantu bajja kulowooza obachi abantu bona abantu bebasinga okugwamu mbamba manyi immediately kati oli wabatuka ne bachagala mpere ne kola interview agamba nzemba these people are my friends kade singo videko ne kwekyo mbadde mu entertainment nti abantu abasinga right now abantu bebalabanga ba celeb nti mbadde ko ku events nga tuli wamu like ngetubanga twogera kati yagenda mu inbox ne bampereze gye yanjo era kabula katenka mweze mugaye ne gundi ne yanjo mbera mbadde kwetaaga ndozo nabyeko nga trendinga I'm so and so I'm a social simanyi biki mbadde nkwetaaga manguni simanyi biki ninga mama ngomba good can you put your big head down nembi tunuli abutunulize ngamba watch kala to yo oli okubiri gonda ze bifa asooka oyo yebo bwebo obuntu bwebo mwe Russia basajja bagala nnyo obuwala obutini obusiwufu yasamira muli amamwa Maida wa mwabalabi ba dayasi oguno ogusimu kwa dayasi gwe gusiwusa gwe mfanira abantu musimu sibwe ndi wanene osiwusewa nga muzabalala mba mulungi muzibu nkulageko gwe kamera ya Mzeyi Masembeje yankwasanga nga nze naninga mata abula batumala okukola kuba ekizigo ogula kyekana ki ekikebe mbuno nesiga buuza Samira muli ogula kyekana ki faida nesiga Vaseline nati nembuza weka ogula kyekebe akatini era nsobola nokakula okamala mwe nakumeka karamu nnyo no mwezi buwera nati nze Vaseline gwenkwesa ku mubiri si gwenkwesa ku face that's why I don't have acne chovula kamala mu week tekamala mu week mwezi
ateze nesiga ebizigo okuva ku to nenzije nesinga niwe nezije no wonna ne mugo nemba setukayo nengamba muganda nga nsigeko mu mugongo over once paka nesiga ebizigo kizigo Vaseline then tukano nenkwesa Sarah. What made you go in that situation of being beside chick celebrate simanyi bichi abya side chick mubera mu byakwesiri waza simanyi I think staunch nakulira makanga we are so staunch Christians kati nze nakulanga nokulira ekigambo sizina amasomero ge nasomeramu nga okulira nti bannayo ono omwana bamukwanye ayisoyanga kufa ekizibu ng'okulira nti bannaye these people are having sex nga kizibu kunze kati benatuuka mwenu world y'ekikulu ate kati n'ekyanzijako like I had like a worst experience when I was losing my virginity. Well, you're not virgin. I'm not. But you look one. But I shared my story with No, I'm asking. No, to my looks, you look to what msaja sola kwebakako. No, what? Kina mas. Right now, right now, by the way, do this. Again, agamba nti sikikolangako. It's coming to a year and a half. When nawerera mu September October nga mpezeze emyaka 2. Gati wegata. Okay, kina mas. Let my people share. First of all, omuntu nadala abana abawala nga bakyali bato, aba having a sex trauma. Kiba kibuziwalira okuddamu okavinga sex normally. Mpozi nga tayagala se. Nze mukwa nati kati mwe mumanyire ebyo bintu by'okwetunda. Nati kati ekyo kyafuuka mulimu wanene Uganda and we should not sugarcoat it. It's bad. It's bad. We should not sugarcoat it. Oshimanyi kati osobola okukubira omuwala kati udayasi wano woli n'omugamba bannaye mbadde njagala onsadeko ko wanene n'akubuuza ekintu kyasooka okubuuza akugamba oyinamu ssente mmeka. Kati okimanyi kati 80% of Ugandan girls and women they normalized prostitution. Bana bakozesa kati gwe nkukubidde akanze muwala anze nokogera onkubidde. Hello ali otya baby ndi bulungi nanta basajja batuyita baby ne baba kuyakusanze tisawe mwenda byakuyita baby nga ata ina kuyita grand daughter kyekituufu n'ekisajja ekyo mwekyambali ebipale ebibi. How are you, baby? How are you? Oli bulungi. Mwana gwendi mwavu. Oli kati tugenda kukolota mayina abasajja be Uganda nabo tebawona. Omugamba ndi mwavu. Kandi mwavu kabera ku speed dial. Kati ate gwe wakonti opapyo kungamba mbuno oli otya. Wani mungabe. Oliwa. Banyala kulaba. Mwana gwendi mwavu. Oba ofune bodo jo wanene ongisasule. Mwana siyawe sikusangawo. Nze wendi nesiga. Sitamulanga sina musete muzawo wengwa kubizibu. Chokamba toina muyadde n'ekikumi zirefunding engozi wano. Nowa boda wange gwengozi bulijjo taliiwo. Kale kankutereko omutwalo. Mutwalo siri wali womanye waka. Nga what the fuck. Chokamba banoonya kya mmere. Abana bakyusa location. Bulidde kika. Okitegeera. Enewe. Eva bamwavu. Bw'omugamba kanku kime location ebe ekyuse ate wono giro ekujje no lwakito kwegamba nze katolaba olunaku lwendivayo negamba bannayo no ye musajja wange ne postinga no postinga first of all nze kizibu postinga omusajja ne bwe vayo nenga abanaye katono ye wange postinze no postinga nga I'm ready to sleep with him. I don't post people I love. I don't think I can sichikolanga ko but I'm just saying nga postinga one nako ndabyeko nnyo abantu oli wavayo agambye nti apostinga omuntu we yes gwe amupostinga bazo obutakugamba but oli agenda kuba screenshot atagiwereza omuntu omulala nagamba ono siyo wagundi nti yeyoyo ate mulabye ku gundi yono nga amuwana kati ate gwe apostinga bakugamba kati lwe bakusanga batandika okusekerera oshikala kyegamba nshitegeera nga bwe mwakutunulira ng'omusiru waliwo ekibaawo ng'omuntu yeesiga omuntu Kampala eno ne Uganda. Si changu cha kusigamu. So you got the trauma. You got trauma on losing your virginity. You were traumatized on losing your virginity.
I was raped. Hey. 16 years. 15, They 16 raped you? years. Yeah. Did you have fun raping it? Kati ekyo kibuzo kyobuuza kiri silly. No, it's not. It's silly. What about rough sex? Rough sex is equality to a person. Omanyi lwaki ngamba nti ekyo kibuzo kyobuuza kya kisiru tobeera nko mu bigere bya muwala. When a girl is having sex for the first time, kyova olaba abasajja abamu bagamba nze sebaka n'abawala bali virgin. That's me. You tell me you're virgin? Because psychologically, obeera omanyi by all means I'm going to lose blood. Why am I losing this blood if these people are saying this thing is enjoyable? Okitegeera. First of all, obeera nga omuntu having sex shape ye si yemu. N'omuntu atahavinga sex naddala nga mwana muto okitegeera. Ate kati bw'osanga bagayi nga rapist, kati ekyo kibuuzo wandikimbuuza n'oŋŋamba bannaaye nze neeyagalira neefuna boyfriend wange ne tugenda wandimbuuza did you have fun having like your first time when you're having sex? Kati kankubuuleko ebyo ebya rough sex abantu babyagala ng'olwedde balina experience mu kwegatta. Tewaliwo osobola kuŋŋamba nti bannaaye nze njagala rough sex nga seebakangako na muntu nga it's the first time. Ate bano abasajja bakozesa amaanyi mangi. Akozesa amaanyi mangi nga bw'akuba n'empi. Akuba empi n'akola buli kimu n'ayuzayuza engoye ze ze navayo zenna nnyina bruises era ntukyatwalira ndowooza wiiki emu okuwona. Kati it's your first time and your last time? No, it wasn't my last time. Okay. I spent like a year. No, nali muto I spent like 3 years. Yes. Kati nadamu waneeno nga tandise okukavinga good relationships awo bwamalanga emyezi 3 myezi 6 kuba kati nalaba nga omumwa gunsusseko nga sigenda kubeera mu relationship kumalamu myaka mingi. Neŋŋamba nfaaki myezi 6 ate nga gyali miwanvu nga mpulira. It was a struggle. Ng'omuntu wakutuuse. Era bwe nakitegeerako butegeeza nti bannaaye alina omukazi bulijjo yanimba nti talina. Ye yali excuse okukoma. Ekikubi kiwafu butuka. Ennakoma. Wait, really people really date for mukwano ne wiiki 2. Nze kati nabeerako mu relationship ya wiiki emu. Nze face agala kunkubira onkubidde simu nkutte mmeka. As long as I find their message mba ngenda kuddamu. No, let me ask. Relationship ya weekend. Omusajja yankubiranga essimu okuba. No, eyo bogibala. Iye ngala kisijibala. Did you do anything? Nedda we didn't naye namugamba I love you too. Akowe wali ozi. Ejira bagambye abawala be Uganda kigambo kibali wano kigambo I love you. Ende wero yajja muyinako kakurasha akatinitini. Naye ate yagenda okujja ndowooza nga kaweddewo. Kati ate bwe yajja n'ajja n'omuliro. Omusajja nga kubira kuva ku makya paka ssaawa 8. Nze feeyi sobola kwogera ku simu ezo essaawa ne weziba ssaawa 2 sizisobola. Era nze neewuunya nnyo abantu ababeera mu relationship ne boogerera ezo essaawa. Anyway, alaba nnyo ebintu byange. Ali bweru eyo UK. Anoonya. Bami nkwagala ebintu byokola binyo mukwano nga bwe ziwera 6 mwogera paka 9 uliriza twayogera wiiki emu ne mugambo ntabi kiraba wiiki ejo omuntu aba ndabikanga omuntu bikiki bannaye abantu abakuba ennyo essimu twayogera wiiki emu ne mugambo ntabi omanyi muwogera ne mutuuka ebyokwogera ne bibaggwako ne mutuuka ebiseera ebimu ne muwuuna buwuunyi nangamba no olimba olabika ne mugambo ntabye kansigale ku Bannayuganda ndabika kati ate omuntu gwesobola ovuma ne muteeka wali y'omuntu gwe twakamitinga wiiki emu ne tubeera kuko nangamba ebiteekako vidiyo njagala kulaba we mulanga bw'omuze oyo kati baby tondazeeko ku bbeere ga si ya mwerere sitagafulula ekyo mumanyi lwaki ki era wano twogerayo walizize buzinzi otubiteeke mu kaleega nze nga nyambala ddi akaleega
But everyone knows in Sambala, bra. Nene da omuntu okubeera mu video call nosaba omuwala amabeere biki mani bya meeting ebintu birabera yivu bannayi kyova nudiza abawala abafuluma nsiba mbagamba ebyo byonna abasajja be babita definitely kizibu nnyo omuwala ogamba nti ntaddeyo nude ate bamalozi bajjako ne mwawukana ne batandika ba blackmailinga oganya okukola kino ngenda ta nudes oganya okukola kino bannayi mwana yansindikira message namukolako interview naye omanyi muno obana busire kwini bwe tukolako interview mala okukola interview bikiwayita almost 2 months soogera naye biki mwamaze okwakola okukola interview biki mba ndi awo nansindikira message njagala kukuguza nudes zange ne mubuuza gwanaga meetingula nudes no I just want to nziguze sina mukasente ombakasente waliwo abasitunda waliwo wanene abakozi ba firimu betuyina nga bo gundi business yabwe ya kuzanya poni no ekyo kitegerekeka nze nawe tetunyumyangako nti ngula poni ye yali ayagala ziguza namala takiringanga n'omuntu gw'osanze leero tomumanyi temwerabangako naye musanze munyumizaamu kati nga webeera ne social gundi interaction eyo n'omuntu nemufuna enamba enamba mugisharinze sawa 8 ekiro sawa 3 nga kuteerako video nga balina speed mbuchiki abatunda bibi agenda Uganda akivaamu nze nkutidde kati kankule business endala waliwo page bagita only fan eyo njimanyi mukwano ne wana Uganda ate njimanyi nnyo almost wana Uganda eri blocked wanene eri blocked abana tubalina gundi kati tulina omuvubuka mu na Uganda aliwo eri US akubira abaana eno n'abagamba nze buli mwezi nja kuwangayo $200 bya bwempaki uliriza ba content kati kuliko omuwala omu gwe na interviewinga alabika emabegako yalina omuvubuka gwayagala ebweru beekubiranga video calls omwala bamurecordinganga kati oli atuuka kuba omwala we namubuuza yagamba kitutte 3 years ng'omuvuka soogera naye ng'omulala teyamukubira namugamba ebintu byombirini agamba nina video nanjagala gikozesa nga nkoze ekyokkiriza that was good tiyagiteekayo namugamba naye we can do business nga sinateeka ino video asobola okumpanga ko ye namubuuza enamba yange ogijje wanaamubuulira agimuwadde namugamba naye nakulabako ku interview yani ya Dias kati omuwala n'alowooza nze nkoze eki nze ngambye omuvubuka omuwala kati omwana namugamba kanjogere ne Dias omuvubuka nadduka nanneesooka nti njogeddeko ne gundi nangambye agenda kusooka kwogera naawe omukkiriza ne muganga mukkiriza ku kizono mba mamukoze ku bukozi interview omuwala bw'ajja yaŋŋamba waliwo gaaya ankubidde aŋŋambye omugambye ayogere jjukira oli wamugamba kanyogere ne Dias ono yadduka mangu nanneesooka ne mugamba no there's a random guy who has just texted me now seogerangako naye zona message nkyazirina bino neno bintu byekunyumiza message zitereka omanyi lwaki nzitereka tubana abantu befuulira abantu bano tubula n'oli eyankubira simwogera mu bintu bya Don Chris eda message nazitereka no naye nazitereka kyendabanga omuwala take that screenshot ozikole ki ozisindikira era nazo nzirina so n'omuwala kati sawa zino waliwo omuyimbi amulya omuyimbi omukazi we yanoba babegakaawo kati yalya omwala yafuna olubuto omuyimbi n'asooka amugamba nze no sinatuuka kuzza ku mwana omwala ng'alina okweyiya ng'akozesa sente ze n'olubuto n'alyamu kati zonna nezo message nzirina omuyimbi akanyama kamutambulira eno kati kaakati omuvubuka ali bweru nga abimpitiramu ne mugamba no ekyo olina kwogera na muwala naye ate kyokoze kibi okugamba omuwala nti ki nti wayogedde nange nti omumanyi nze it's my first time okwogera nawe mbadde sikumanyi kati agenda oli nengamba omuwala mugambe akulageko kube yali apositinze nga bawala bannauganda badde bawaayo nengamba
Nga this guy alabika kati ali akola sente mu baana. Ate nno bakola sente nnyingi. Naye nga mwako nusu ebyo. Gye mitwalo nga nanti twebrandinga ng'abanaku abawala bawa. Ngenda okulaba nga bawala badegira gwe yakasemayo naga era bya sente bye byabatabula. Ndowooza waliwo omuwala ono ate amugamba eri ng'alabye n'amugamba video eno nga nagaza okulaba views ku page bweti ng'oli waggulu. Omuwala agenda obalabu ng'alabye ku muweya yabadde akola n'olukumi. Bazikolera ddala. Olukumi lwa ddo naye nga yamuwako ebyo ne batabuka. Kati kwe kunoonya ono. Kati bannayuganda abali eri mwe mulowooza wano muli bayaye muyiiya. Abali eri ababayiiya bangi. Kuba yamugamba nze njagala every week ompe gundi videos 4 n'ebifaananyi 2. Video emu olaga wenna, video ey'okubiri ng'olaga, video ey'okusatu nga niwondaga bino ebya wansi byokka nga then ne bifaananyi. Buli kifaananyi agenda okibi abaana babibikkula kubeerako $5, $10, $5. Kaakati jjukira buli abikkudde waabikkula ekifaananyi aba ayagala be ne video. Kitegeeza video ya bbeeyi muko. Agamba abaana bali eyo US naye bakolera mu bannayuganda. Abula bannaye bikwasa nna. Assurance gyasooka okuwa e Uganda tewali agenda kulaba. Nanti waliwo websites ezitatuuka eno ne apps. Ekyo nja kikkiriza. Eri gyagibikkulidde teri bannayuganda abakumanya eno. Era bagisobola gikola kyo gisubulira kibiira era ne bagiweereza. Kati olaba dasa ebyo bisettings ye kati olaba asobola n'okuba nga ali mu America naye nga ba viewers be tebali mu America. Kati bw'osanga ng'omuntu ali South Africa aba viewers be tebaba South Africa aba asettinze mu viewership ye Japan for example. My friend, we have Ugandans in Japan gwe tokitegedde kigamba. However much in every country musobola okuba obeera like on 1% probability ogamba nti no kati ensanza mmanyi. Anti yes kati awe nkugambye kati nze sagenze nendaba abagundi. Sage omwana we yabimpereza omunayuganda gwe yali akozeseza nga already mumanyi wa wano. So ebintu kwetunda byo byonna mu gardens. So abaana beetundira ddala ate ne bootasuubira yadde nno naaka. Anyway tukomye wano leero naye nga bambi so sorry naye okwegatta bwe bulamu ddamu mwegatte.